Olwaleero Ababaka okuva mu kitundu ky'e Karamoja nga bakulembeddwamu omubaka wa PN Remigio Achia basabye gavumenti nga bayita mu kiteeso kya Palamenti okuteekawo enkola ey'obuwaze eri abayizi bonna okuba nga bava mu bisulo mu kitundu kino. The literacy rate for the boy child recently has risen by 7% between 2016 and 2020 because of the investments which were done then, but that of the girl child has only risen by 1.3%, and out of this total primary school enrollment of both boys and girls, only 12% of the girls make it to secondary school. Abakulu bano bagamba nti kino kigendereddwamu okulaba ng'omuwendo gw'abantu abafuna ebyenjigiriza mu kitundu ky'e Karamoja gweyongera. Bagamba nti abantu ebitundu 66 ku buli 100 mu kitundu ky'e Karamoja tebafunanga ku buyigirize bwonna. The literacy level in Karamoja stands at 66. And Right Honorable Speaker, we cannot just sit and observe part of Uganda remaining lagging behind. Ababaka ensonga endala gye bagamba nti lwaki baagala okulaba ng'ebisulo bye bikola amasomero ag'enjawulo kwe kuba nti ekitundu kino kirimu amasomero kyokka nga geesudde ebbanga ekiviirako abayizi okutindiga engendo ez'enjawulo nga bangi ku bo abatasobola kutindiga ngendo zino beesanga ebyokusoma babyesonyiye. The rate of child labor in our region is so high. When they are overwhelmed, they end up in the streets begging. The children do it to support their mothers. 59 parishes. Only 22 have got primary schools. Only 22. 37 of the parishes of Napak, they don't have a primary school. Abavubuka bangi mu kitundu ky'e Karamoja beenyigira nnyo mu bumenyi bw'amateeka gamba ng'obubbi bw'ente. Kyokka Ababaka bagamba nti singa abantu bonna basobola okufuna obuyigirize mu kitundu kino oba oliawo kino kijja kuyambako n'okukendeeza omuze gw'obubbi bw'ente. Once you educate all the Karamojong and Karamoja become peaceful, Mr. Speaker, you will have solved big problems in Acholi, you will have solved big problems in Lango, you will have rescued the Bateso, you will have sorted the Bagisu, and Basebe also, including international neighbors. Karamoja kye kimu ku bitundu ebivaamu abaana abato abafumbizibwa nga bukyali abawala ssaako n'abafuna embuto. Ababaka balowooza nti singa gavumenti eteekawo enkola eno ey'obuwaze ey'okukuumira abaana mu masomero, kino kijja kuyambako okukendeeza abaana abafumbizibwa nga bukyali n'abafuna embuto ssaako n'omuwendo gw'abo abafiira mu ssanya nagwo okukendeera. Most girls are married off at 14, at 15, for cows. And what happens? A child goes to produce another child. And if you look at the statistics, the maternal mortality rate in Karamoja is 558 today per 1,000. And what is the figure for the country? 36. Ministry y'ebyenjigiriza egamba nti ejja kwetaaga obudde okwetegereza ekiteeso kino. So I beg to submit that we still be given time to study, carry out, so that we present the finding to Cabinet before bringing to Parliament. Thank you. Gye biggweeredde nga Palamenti ekkirizza n'eyisa ekiteeso kya bano, kyokka amyuka Sipiika Thomas Tayebwa awadde Minisitule y'ebyenjigiriza emyezi 6 okukomawo okubuulira Palamenti wawe batuuse ku nsonga eno. I think 6 months are sufficient as per our rules of procedure, Rule 220. We give you 6 months to report back to Parliament telling us the action you would have taken. Ababaka okuva e Karamoja bagamba nti singa enkola eno gavumenti ebeera egikkiriza ne giteeka mu nkola mu bbanga lya myaka 3, abayizi 380 okuva mu kitundu ky'e Karamoja bajja kuba bamaze okuyingira amasomero. Nze Jumakiri ya Wanegulu.